era ng'omuntu yenna afunye ku linnya bibeerawo nti n'abakwekwanira babeerawo bakwanyeko ayi olina just straight ate banga bakazi bakulu bakwana abakazi bakulu bakwana nze kyasobola kwa kino n'abato oba kiwala ata nga bakulu bokka ne nga bannaye nze we nakabanga mama wange bamugana n'okunsirisa nti nakabanga nnyimba nakabanga bulungi ngera abantu bakuŋŋaana ku kyalo ne bampuliriza nga nkaaba bwe nti n'abaana omwana bannaye kati nakyo ekitone njagala nkibalage Saima tolinga kati anyiiza obunyiizi kati Jaden is just a comedian. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe zitukwaniriza ate ne mushare olunaku olwaleero yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba mu bitundu by'ensi ebyenjawulo twagala kubanga ate tubeebaza okubeera nga ate kwemuli. Kale kaakati njagala okwebaza bannaffe aba Truth Media Academy. Truth Media Academy naabo bagamba nti babangula abaana mu myezi 3 abantu abali mu diaspora awo ng'olina abantu be Uganda wano naye nga abaana basoma n'emirimu nga gikyagaanye. Truth Media Academy basobola okuba nga bakuyambira omwana oyo ne bamutwala ne bamusomesa ebintu bino byennyini bye tukola ebya production, okukwata kamera, okweditinga, okuteekako, okola graphics designing, basobola okuba nga bakuyambako n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kale bagamba nti mu myezi 3 oba omaze okusoma ate n'ofuuka boosi wo n'ogenda n'otandika okukola ebintu bino byangu nnyo. Ofunye kamera n'ofuna laptop otandika okuba nga okola. Abalaba ebintu video za TikTok, buli muntu ayagala kulangira ku TikTok naye ekibuuzo omanye engeri gye bikolebwamu. So Truth Media Academy abo bajja okuba nga bakuyambira. Kale kakati Airtel, internet ya Airtel yemu ku internet gy'olina okuba nga ate ofuna, tokkiriza kubeera nga olaba video naye nga internet etambula. Internet ya Airtel ejja kubanga tugambe tulina extreme unlimited internet ku mitwalo 13 tutandikira. Wano nkuba mita Keith osobola okuba nga ate omunoonyaako n'asobola okubeera nga ate akufunira internet egenda okuyamba ate okusobola okubeera nga ate okola ebintu nga bitambula. Mwenna bakola nga omulimu gwo gukolera ku online internet y'abannaffe ba Airtel gy'olina okuba nga ate weefunira, gy'olina okuba nga weekwatako. Kale kamaliza bannaffe bakwagala na Adventure Safaris abakutegeeza nti nno mu July tugenda kubanga tutambula, tugenda kugenda Dubai awo
kati wenaku z'omwezi nga 4 enaku z'omwezi nga 11 enaku 8 zigenda banga tumale Dubai ku kadde 5 n'ekitundu tukufunirako tiketi tukufunirako visa tukubukingira ku hotel tukutambuza tugenda kukuliisa saako n'okulambula ate mu bifo ebyenjawulo mu Dubai kakati gwetaaga okuba nga otambula naffe osobola okuba nga ate obuukinga kati book now ate osobola okuba nga tutuuka ku lunaku olwo nga oli ready olunaku olwaleero nina omusajja ono bamuyita musiraamu kati oba yagenda okumbulira oba abeera tiktoker abeera comedian abeera mukazanyirizi ate novelate muyimbi so kati ajja kubanga ambuulira I've been watching him for a while abayina collaboration yalimu Landlord yalimu Sibitoka Mama Nakanjako Patricia Tata Chimbowa kati nga go wali wakwata omwana Patricia n'omulwa muganda Tata Chimbowa omwana yannemerera oluvannyuma lw'omukazi okunoba naye nga mweyo combination yonna ye mukakka mwalimu nonta nti bayali sikiti mwakola ki nengamba bulijjo ono naye asobola okuba nga abikola concert nina musiraamu ogamba otya ndi DDT musiraamu DDT ngata akomade sikegenderezanga kwekali nalyo linnya lya weitaani DDT musiraamu DDT eri short form ya linnya kuba ddyo pamu so adituuzawo lyonna DDT ni fulu kyeki denzi dungi to musiraamu isebu why musiraamu baali ntuuma butuumi nno bantu sinze yalyeteekako just baali ntuuma nga bali commentinga nnyo then nendyoka ndigitako kati bw'otandika okukola skits zo ozitandika olina kali akakofiira no by then nali nzanya nga sina kakofiira kati nali mmalako bibuzi bya senior 6 kati olwo omukazi yatusalako enviiri mutusalako enviiri nensala kawalaata yasalamu ekigooli oli ku ssomero ndi ku ssomero kati ntandika okuteekako akakofiira okubuzaabuza ekyo akawalaata nali nsaze nga nfaananya ddala bubi. Does that mean toli musiraamu? Ndi musiraamu. Balinga nga kalakitopa wagijjeyo bulungi nnyo. Ndi musiraamu. Okay. So ekitegeeza otandika okoleba emitwe ya TikTok ng'oli ku ssomero? Nali nsoma. Mwenga mweyagadde. Nali nsoma. Nali mudde. Ffe twali tukolera tusome tumale okusoma tutandika okukola bye twagala nga mukola bye mwagala. Ffe twasoma tukola bye twagala. Tusomedde wano Kampala. Ani adagamba nti yasomera mu kyalo. Ate kati wagize bugizi. Sikunyiiga. Sayibo ogize. Kubanga okanga yati tusomedde wano Kampala. Tusomedde Kampala nga bikimu tusobola okituukako. Sisomera okusomera sisobola kutambula kuvaayo. Essomero lyasomerako eriri ewala zaali mayiro 15. Ndowooza ne mayiro sigiweza. Togiwezangako? Nali nsomera okulolo hayi mu kibuga wakati. Essomero lyokka lye mmanyi likyasinza osomesa amalala simanyi. Kolopozi eno gye bagamba ey'ebikonde? Ebikonde, tukuba ebikonde. Okay, basibo ne banyabo nina musiraamu sabusoka ombuliza kuba kulaba. Abatwa mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi bampita Kawule Sharif aka DDT musiraamu. Okay. Kale musiraamu njagala atunyumizeemuko. Of course ebintu omuntu watuukira okufuuka wano omuntu watwala obudde basaimu n'amubuuza so bamubuuza saimu wotuukidde okufuuka saimu omuntu ensigo eraba obawo emboozi nnyingi ebeera waawo. Of course tugenda kuddayo eri wasomera bikoze bitya tugenda kufuna ku highlights of ebintu ebimu ebikoze musiraamu okutuuka wano. But of course tugenda tunula nnyo nnyondooza ku TikTok. Kuba ndowooza ya highlight y'emirimu gyo. Yeah, that's true. Ojja ddi ku TikTok? TikTok ntandika okubeerako 2023. 2023. Covid pozi yali awedde awo. Covid ng'ali mu kuggwaamu awo. Naawe kiwubalo kyekikulowozesa nti osobola obudde obumalira ku TikTok? Jesse waliwo kyali wange yali abikola. Nga atera okumpita ngende mukwate mu video nange ne ngamba kankwate. Ani oyo? Bamuyita Walter. Yeah. Ne ku TikTok wali wamaanyi? Yabivaako dda. Yalinga akolako ki? Jesse nga naye akola content wa comedy. Yali nnyo faani wa Mickey. Kati gwe n'akuyitanga katenerayiza oyitewo ng'omuzimu. Nze nkwate essimu mu recording. Kakati confidence ogifuna nnyo ngamba nenda nkangendeko mu maaso ga kamera. Weyateekayo video neekuba 10,500.
nengamba nange nkwata munteekeyoko tulabe. Kati nga talina kuba 15 ozakubanga video views mmeka? 10, 10, 200 naye ofune 10 gokimanyi. Katono nnyo wano mukubye 10, 200, 1000 kale mukubye nnyo ngeri kati bakabejja ba Mickey bali mu mmeka? Abo tebogerwako abo balinga so mitwalo 5 kakadde abiri. N'obulamu bulimu essuubi omuntu afuna ebibiri wa kati ng'otunuulira wano abantu 10 abalabye kati tekyasinga ng'otuzzaamu amaanyi nga ku kyalo kwetubeera okola oli n'agiraba n'agamba ne wakoze akantu. Tewali kintu kizzaamu maanyi n'ofuna comment okuva ku kwakumanyi. Ate nga mulimu n'abavuma kuba bampitako TikTok queen. Kyali wange. Kinga kijja kitya ate ekyo? Ate jiga TikTok yabeerangako nnyo abakola challenge ebiseera abazinazina kati nga abasajja kizibu giwe nnyo obudde. Kati kyali wange nampita muze ndi TikTok tuli ba TikTok queen. Tuli mu bintu ebitalina makulu. Bitalina makulu. So kakati nawulirako ndi wakolako ne Mickey. Karate ovoti ewono gende wa Mickey. Wa Mickey nakola naye nga naga nti kati twali mu bibuzi bya senior 6 nga tumaliriza. Kati wali omukwano gwange yali yabasaba nga tubeera ku kyalo kye kimu like bajja ne bakwatira ekibuli videos. Kati kyali wange nga yabasaba we bakumawo okukwata nga beetaaga abantu. Agende yakwate kati lwe bajja nga beetaaga extras ne bamuyita. So we bamuyita nange nampita ne muwerekerako. Kumuwerekerako kati mbikuyisiza mu bwangu. Kumuwerekerako nga batanga twajja bangi. Mickey n'agamba amuli bangi. Kwanza wayi londako gokola ki? Boya. Mwana mwagala kuficharinga mu video ya Mickey. Awo Mickey wano yakoleranga ng'akola ne muwala yani mukyala we yani. Bash. Kati yali content amuvuddemu atandise ono wa content. Kati awe twajjira yali video yayita. Yayita nti njagala basobola okuzannya. Yayita. Nojjanga kati awo Mickey yebwe wali essuubi lyo. Essuubi teryali nnyo ku Mickey lwansoga nali nzijanga nkola obuntu bwange mpola mpola. Wali otandise okukolangayo obuntu bwo. Emabega obukolera mu character ki? Najja sinzanya buzanyi ngola nti muntu. Nga sina na character nti oba nzinya character nti specific nti musiraamu. Nga nzanya buzanyi nga olaba nti muntu. Kati nenzija netunga tuli bangi. Nagamba kati nalondako mukulondako mbe yalonda nange nembeeramu. Kati mukuzanya nenzanya to my best. Wabulira otya nga Mickey akulonze? Sanyu lyaliwo. Lwansonga nazanya nnyo nefuga skit. Nga tukyazanya nagamba gwa ono muteke mu group. Muri ku routines tugenda zanyanga naye nawulire essanyu. Kati awo akugasse ono wakalevyani? Puma Pokino. Walo Pokino wakawalata. Wakawalata. Akwata nakkiriza bukkiriza. Akyebuzabuza naye. Waliyo yali azanyanga afande Toko. Yali ayambala ebyamagye. Ndowooza be nasangawo ewamagye ne Puma. Sare Saidi. Saidi yakajjanga ate nze nvuddeyo. Nga nze navaayo da Saidi wajjo. Bwe bamukubazze nga nvuddeyo. So akati mutandika bakugatta mu group. Skiti ya going average gye mwakola? Ya taxi najefuga nnyo. Netambula yatambula nno. Munaku nga bbiri bayali mitwalo nga 5. Osoko awolabiddwako ensawo. Ndabiddwako awe bantumira ne musiraamu. Kati omanyi kubanga video esoose naye nga comment section ogiinako 2 kubina like kalumaga musiraamu. Musiraamu nga mugiri mu musiraamu Mickey. Waliwo n'omusajja yakomentinga n'agamba naye omuvubuka wandimuggyeko nga bukyali. Video agizanyanga ye main character. Waze kuficharingamu. Just ngozenga obakulonze bulonze ne video nojefuganga go main character. But I think Mickey maybe say singa abantu bagala nnyo wate kuba overshadowing ne ate waba yakuteka mu group I think is a good person. Yeah, he's a good person. Yanteka mu nanzikiriza like kugamba yampa amaaso enyambako abantu okunsika amangu abantu okuntegera nti this is Muslim, he can do this. So nembanga nzanya naye nga ate nange bwe nzanye wange. Okay. Katika ekiteza kino ekintu kyemukola ekyokujja nga oli ku platform yo nokera kuyono ne kuyono ne wa Mickey mwali mu kikola. Wa Mickey just nali nzanyayo buzanyi. Ekizo wajja ku featuringa. Okay, nga takurecruiting nti oli waabwe. Ne watuka nga akwetaaga obeerawo. Obeera ozanyira ku page ye. Sigama nti yaso ozanya nawe notekewo. Okay. Kuchacho. So awo wakole ki? Wakole yo ki? Gwani. Watu ina bargaining power.
okay mukategedde bulungi ajje waako leki so now omalawo bbanga ki and how was it kyali kitya bw'otuuka kati manyi mubulamu bw'ensi eno ensonga ki njagala nnyo kati okukola shows ezifaanagana kwezi of course ebiwali tubikola naye njagala kuyamba ku mwana ayagala okutandika eyo so how expectations zo waliwo bw'obeera bwabweru kati waliwo abeegomba bano byenkola nabo naganze saimu ne bwangamba bugambi muteereyo sound then when you enter no realizing anti ate bulijjo kye neegomba kyawukana ku kyensanze byayawukanamuko bulijjo Mickey omulengera bulengezi namba zo zirabye kalotandisa okuzannya naye tebyayawukana just kyanyongera moral ekolera ddala ekyange lwansonga nalabanga Mickey nti kabejja wakabi kati nengamba kampadde platform kati nange ate nina okukola ennyo okulaba kati nga nfuuko wakabi mukugenda tewalinayo ka expectation funayo ka sente ekyo kibeeramu kuba waliwo twakola akalango kali ka Freedom City lwali lusooka omwaka Babitex yali ategeseeyo twakola akalango nga manyi tukoze akalango twatandika okukola zali ssaawa nga 5 ne tumaliriza kiro sanga 6 like twamala mangu then embeerawo nga bali mu kweditinga video saavaawo nga manyi saa yonna bagenda kumpaya akalango bwe kaggwa bagenda baako kibatuwaayo anti kye kyantuza paka saa 6 teri kye bafa batugulira nkoko gye twalya naye nga nze manyi kyeka bagenda tuwaayo ku kasente ne mukola akalango ne kaggwa bulungi ne bakeekayo nowa kati omugagga kakalabye esaa yonna baŋŋamba bagenda kumpaayo kantu ebiseera bisinga olumu esente zinengeri gye zikkakkanyaamu zitta moraalo abadde ayagala ennyo olumu mukwano ne gufa gwafa oba wakifuna engeri gy'okitegeeramu obulamu ne bweyongerayo tegwafa naye engeri gye nakitegeeramu nti olaba bino ebintu tubiteekamu ssente so kati omuntu asobola okukola akalango kamu mu myezi 3 so sente ze bamuwa tesobola kavalinga sente zataddemu mabega pozi bwe mujja ne mu recording of course alina okusasula agenda mu shooting agenda osasula agenda wakoledde byakozesezza so bingi ebigenderamu awo omuntu bye batamunnyonnyola so kati nze nakitenga ne ngamba kati ekya ssente kitegeeza ssente tewali ekiriwo kati kukola kolanga nanga abantu banda ko otandika abantu naga atwakole mu video ya Mickey ofu okulanga buli video at least obeeramu basobola obako ekintu ekyenjawulo kyokola basobola okukulaba naawe so kutegeera naye nga yonna gye kyatandikira nti naye era sikibalamu ssente because naye nakamala senior 6 sina byenkola kati nkikozesa passion just kati kwagala bwagazi kati okulosinga ati okuva ate wa Mickey ogenda mu tuli because tuli bulala ne Mickey of course Chakala yasooka noza n'akola yekka then ne beekomba yiningira mu kwegattira wojjira oba kati wenzijira naye nanze muli eri nti nga nkozeko ne Mickey nayinamu muli ekintu mu mutima nti nina okukolako na buli muntu yenna owakapi ku TikTok mu featuring kuba nalaba nazanye wa Mickey kyankolera abantu bandaba naye kati wenzanya ne Chakala kiba kijja kunkolera wenzanya ne Sibbi kijja kunkolera kati we natandika ozanya ne Mickey ngenda okulaba Jose followings Sibbi followings Pastor followings kuba Pastor ansookayo ko kusinkana Chakala konze kati ba followings ekikola kati naina mukwano gwange ali neighbor wange negenda linzanya ne Mickey kati nayagala okundaga nti naye ayina abakabi bamanyi Jose mukwano gwange ndatugenda zanya naye video nagenda ne mukwano gwe yani oyo abamita Sunday akyaliko gyali eyo okay so nagenda nazanya ne Chakala najja nangamba ukimanti natuseeti nga bakoogerako oli omwana azanya ne Mickey bana emuka konze kati ogenda kuddayo diko enja kuddayo ku Lwokubiri konze lwoddayo ntwala tubagamba nti ogende segeza mberewo ko mbalabe nga bakola ki nga bakubanjogerako nga tunagenda ku ekyo okwogerwako nze njikirako olunaku lumu ono yagambye nti mwenanyinza nya comedy of course comedy ayana biseera nga audience ntono bantu 5 6 abantu 5 bayingira mu Kampala banji baba batono neta 5 bamanyi 5 singa abantu 50 gagende nakawa ne beyawuza abafuuse batono kati ng'okwa identifying yo omuntu omu akusanza n'akumanya nasanga omukyala ku UBC ng'akali anjagala nnyo bane n'asanyuka nawulira nga n'amagulu agamu kasi kyagakola how did it feel oli okugamba nti nabadde eri nga bakwogera nawulira nga kyeka kati nsinza agiina nzenze kaali fani
biranga ebirooto bituukiridde kati nga ku kyalo bangamba ggwe kimanyi nti video za Mick gwasinga zinyumisa nenga siwe kiri zazinyumisa because he's creative yajja ne concept tukole bwetu kati gwe just otula butuzi muki mu character so bangamba gwe gwazi bw'ova ku Mick agudde abantu basobola okupika nti oyo ko mutadde kati omulaba awo w'omutadde awo singa omuta we bambuuza lwaki takuwa n'oteeka ne ku page yo mikwano gyekambala ogitandisa nga buli wenzira bana oli wakabi agwazinyumisa ebintu bye tebyali tebiri fane mufunamu ne baana bajja ne bagamba zinali siraba Mick naye kasa watandika ozannya naye kati ebintu byamwe mbinyuma abo abaana mbamanyi nze naakamala obbawulirako wiiki nga bbiri wiiki emu emabega awo kagenze tugenda kuddamu kulaba nga musinikire muli ebinyo naye nga ate simuwatu siwe kiba just baba bakuteekamu ekyo so nawulira nga nzaaliko so kati okumva ngamba ekyo kyekyandrivinga okugamba ono kankuwereka tugende naawe just kale mbalabeko bulabi nga wendi nga bashootinga sigenda shootinga nabo ne just ngende bugenzi koleki mbeerewo ndabe nga bakola so ntuukawo of course bali waka bali awo Salama Road awo gye bali babeereyo wali apartment gye bali babeera ntuukawo ndaba apartment ngamba musajja like mugagga bya ddala ovaawa ggwe kibuli ngamba otuuse mu apartment obadde ovaawa mu muzigo waka kati twalina waka kati by then nintandise okupangisa opangisizza wafaanana watya mitwalo 10 otuuse ku apartment ensensuubi nomanya ati ensensuubize y'omusajja alina ssente nene wa Mick wali osanze apartment yali abeera mu apartment so naye kati ntandise obbirabako neje sente natuuka engeri yali nti azanya kakita ya Land Road Mick wamusanga akyali wali ku kibira kati ate yali abeera awo bannajja saidizeeyo kireeyo gyali abeereeyo naye nga era naye gyabeera nakati ndooza gyakyabeera apartment yakabi nnungi so ntuuka wajjoze kati nga wakabi ate walabika bulungi nnyo nga wasusseemukko wasukkamukko ndaba yange nga omusajja like alina ssente bya ddala Land Road tutuuka mu nnyumba bavaayo bandaba bandikogunaizinga ono si musiraamu nti abalaga bansanyukiraawo nga olaba nabo bantegeera kati kyendiko mulamwa kati nga muli mutima gungamba basabe nabo atisti ozannyeko naye tonafuna kirowoozo kyatteekawo gwe kyoyagala kwe kwapyalinga ku pages zaabwe kyokka mpulira ekyo kyokka kati kimmala kasanze wange nzanya ndiyo nze kasi kiinaako buzibu just kiri kinyambako omuntu akulabye eri ewa Mick waba scrollinga bati nagwa ku video yajajiwa obudde because akola ki abakulaba by then ngasana nakufuna nti gundi ata yaje nyamba nti jenzanyira mpaka ozanya buzanyi just naina ndo za link officer so ntuuka obwe nti mbalaba basanyuka bakola betegeka bagende bakola ki bashooting nga mugamba tutula mu motoka tugenda twagenda wa Atin by then nga balina video gye bagenda wazanyira ku studio ya Atin tukamugamba nange nsobola okuzanya nangamba so akuzanya nawo kujja kunga mukama wawo njogedde naye oyogera na Jose njogera ne Jose nga kujja nga njogedde ne mukama wawo Mick konza Mick si mukama wange nzanya buzanyi naye kye nina mu mutwe because nze manyi mutima gwange nzanya buzanyi sina muntu nti yansayininga nangamba aso akuzanya nawe kiyinza omunyiiza kero bukezi nenkwata omuzanyi nenkola ki nemutwala kasose kwogera naye konza walezi nawe so naagaana nimugamba kale twekubye kabonero ka principles ako twekubye akafaananyi nomusaba akafaananyi n'akampa tukubye obufaananyi bwalinga butaana awo nazinza butaka positive otadde ku status tekera ku status nakateeka ku status ya WhatsApp omukulu akalabye mulabye omukulu akafaananyi wetwogerera akalabye ali mu bataana abasoose okukalaba yasooka okukalaba ndishiwa yayinza okuba yasooka okukalaba kuba nalaba mubalaba waneeno nga yalabye era ddamu okulanga mu group sikyalimu awo wamanya nti badde mukozi so musiramu basebo ne banyabo ategeera nti abadde mukozi nga bamugobye nga banzije mu group kitegeera bannange ensindire kuba ku masimu awo kambuuze ne namba yange yali agirina nga tulaba status kati okola ne status sikyaziraba kambuuze omanyi ebiseera bisinga nga bwe mba ndinga wano nga nkola ne bano
it is very easy okumanya nti Saimo YouTuber gundi aleka tamwagala oba Saimo tayagala mukozi we kukolerako YouTuber mulala oba ontegeera osobola bimanya mu time odi mumala but mubanga mu communication yawo mu kunyumya twachi feeling ngako nti kiyinza okuba nkolagana nono ne yayinza batali free na ku associating n'abalala. No, kati obo kiraba lwansonga mono content gwe tukola waliwo competition. So ntene waliwo competition neno waliwo competition. But kati gwe nga gwe omwana oba tomanyi kiriwo between them. So gwe oba okola bukozi kikyo buli muntu akola kintu kimukola kimuyisaawo unknowingly. So for me na focusinga ku kintu kyanze nganze otegedde abula nali simanyi nti nina ndi signed under someone. I didn't know that. Kasaba akuyingiza group tewamanya ndi wali ofunye omulimu jasinga sendeze mutana nakubaganyako zana simanyi nti mulimu because nze nakolanga kunyumirwa agati anzanye ne gundi kati kyenziramu kola nokuzanyako ne Tomudi nzanyako ne oli mukubanoonya ndi mukubanoonya buli wawe on tapping amasanyalaze golowooza buli wogenda ate before even join like kugenda okulaba ne ba Jose nasoka ku inboxinga ku CB na inboxinga ko before going there we am following nemusindikira message nemusabe na nemufune number nafune number in fact ne number sajija kuye najija ku Arc Angel olono gutizanya naye nakabera ne kabotai wano wamita Arc. Okay. So mutegede akola nnyo jokes zempi hawe yakubenye empyo yawo neno mutakubira mudala ezaddala always ezaddala wezitira mudala ne lukwata ntolina kyakola mwana oli aha so kati ngoye naga nti emu yange yali akuzanya na buli omu mba kusomero tanso okuzanya ne Miki kati ndaba n'okutuuka ku CBC nange ja mutuukako nalabako Aka nga azanya naye kozi kati kanzanye mu ne Aka no tuba tuzanya ne Aka ajja kumpa connection sikane CB tutandike yali emu yange eyo kati ntane ozanya mu ne Aka ngazanya ne Miki Aka nampe namba ya CB mukumpe namba ya CB ne mu inbox ngamba this is Musilamu azanya ne Miki ko yenkumanyi mbadde nsaba tuzanye muko fenna nangamba amwana siri muko nafulumyemu nawe nabankomye omugwanga njakola ki njakugamba naye nawe kipinga ngozanye ebintu byo ngoteka ku page yo konze mukama wange nkikola ne muta kago na inbox nga mu content creator bonna okusaba. Sorange Women Syrup eddagala erikakanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Tudde wali omukulu akujje mu gurupu kyokka noono akyali resistant nti tasobola kuzanya tasobola kukozesa muzannyi nga tasobola kwogera na mukama we kati ekyo banzija mu gurupu nengezako kuba ku ssimu awo ne baŋŋamba weetondeko nze nkubidde toko ne yazanyanga afaano musirikale ekyo kikulu nnyo towonyezanga omugagga tokuba direct kati migo somutuukako soka okubira abalebesi tosobola mutuukako nga bw'oyagala omukulu yamugamba nti munange banzije mu gurupu obuzibu ki lwaki onzije mu gurupu ko yigolooza aliwo ode esobole okujja nga tevudde wa munene konza tekisoboka kati yogera n'omunene omwetondere konze nakoze eki yogera n'omugagga tebangamba nno kye nakoze bangamba kimu oda yazze omugagga munyiivu ngamba tino wano itabuse nkoze nti andabya ddala ensi efunze sina kati sina ddala ngenda kuddamu kulabikira wali audience ya amanchiza nina kubanga nkola byange kati nenkubira Kyakala nali mfunye namba ye kamwana Kyakala kati Kyakala lucho wadoti anti nina mukama wange ngayo kandi mugobe kati vude mbanzije mu group simanyi nange tiko kivudde ne kati obo inayo shoot yonna oso kupita kuba ndi free to ina gogenda kutya kati oye teyogera binyanga machimo kali kankukubire yankubira yakubira kati nalindi awo that very night sibinga ngankubira sibinga kwa nangamba manyi kati mpuliddemu ebituuseewo bakujje mu gurupu
ne tutandika zanya ffenna kitegeeza meeting yatuula kitegeeza meeting yatuula ndowooza nze namugamba ne boogera nti ono kirabika mugobe tumwetaaga ndowooza yatuula kuba baali babiri omukulu n'agamba Sibi nti oyo mukubire omanyi abakulu tetera kukuba masimu era ngamba Lawrence kati mukubire era nze osaba mukubira simu nangamba Sibi naye atwetandika zanya ffenna naye baye namba yo sigirina naye nangamba enkya jangu tuzanye lwali lwakusatu nakeera ku makya ssaawa 4 ne ntuuka Makindi tuuka Makindi awo ku barracks natuula okuva ssaawa 4 ne nninda Sibi paka ssaawa 9 nga bungi odo bungi olina kyoyagala okimanyi ggwe 4 5 6 7 8 9 nga zigendamu 10 we yatuukira katusaana mubuuza lwaki oluddeyo otya nalinda nenninda muhaso waliwo yanninzaako bw'atyo bane simufunanga yanibadde kati muvuma buli lunaku namulinda naye it was worth it because tosobola kumala gatuuka ku kintu nga totadde balinda namulinda najja netuzanya twazanyawo sikiti zaali banga 3 kwaleka ey'okuzanya ng'omulalu nazanya ng'omulalu by then nendi amagi yali ayitawo nga tunda magi then nze nga ndi mulalu naye ngalya nesinga sirina ssente nakizwala luvannyuma nti ndi mulalu tuzanyeyo waliwo ey'okulya omuceere ba naye n'azina tulina ze twazanyawo nyingi mukko vidiyo zaalinga 3 tuziteekayo ne zikuba nnyo zitambula mu comment section mwabbye musiraamu wa Miki mbadde nkasuubiraako kuba eri twakuba nnyo bane twakuba ne Miki kufa kati bagamba mubbye gundi wa munnammwe byalimu naye si nnyo kiraga nti bino just omanyi bya bulijjo osozanye eno neeri kya bulijjo we so we natandikira awo zanya lwaddako Jose naye nampita nti jantuzanye okitegeera awo tutyo mpola so kitegeeza nti eno ogenda okujjayo kale ogenda otuukayo nga Jose w'amaanyi Sibi w'amaanyi ani abalala baali waawo tewali omulala w'amaanyi awo kitegeeza nti olwana ku featuringa either wa Jose oba wa Sibi kati tuzanya nga nzanye wa Jose nenzanye wa Sibi nga bwe nzanye ewange naye nga bo bajja resolution y'okutandika okusalangana ng'okwefeaturinga etandikadde yajja mu maaso teyatandikirawo ntandika okuba nga nzanya ne Sibi kati nga olina okukola ennyo Jose alina akantu katasiki ke yampa namugamba okuzanyako naye kati nga nzanyeko ne Sibi kuba Sibi yangamba nga zanya naye nga nange osooka okuŋŋamba nga olinayo concept ne tuzannya lwansonga buli muntu ya opening up olugugi naye see there and then after a long run nti nga nzanya naye nange nsobola okufeaturinga ewo naye era si nnyo kuba kati kyatuyambanga nti buli singa natandika nga nzanya nabo nga bazanya ewange osanga sandi opening the app myself okuba nga nzanya bwenti oba nga nnemerako nnyo omuntu yandigambye abo bebamuwa amasannyalaze okubanga ku page ye ekolaki ekola kitegeeza page ye oba ogikuziza gwe ng'omuntu ekulidde ku maanyigo oba ekulidde ku maanyigo katono nnyo bw'ozanye wa Miki n'ojja n'ozannyako ebbanga liwazannyako wano n'abatuli bulala enkyukakyuka mu page ye yali etya ng'ozannya wekka naye nga nzanya nzekka ne Miki oba ne baneeno kati ozanye ne Miki otadde ku page ya Miki ozanye ne Jose ozanye ne Sibi otadde ku page zaabwe osigadde ozanya ebibyo wekka abantu reception ku byokola yali etya yali welcoming ate we najja eno kyali nnyo omuliro gwayakira ddala kati views ovudde mu mmeka era ogenda okugira nga oli mu mmeka ezizo ng'omuntu najja eri nave wa Miki nga ndi mu mitwalo gyali 3 eja following kati nzija ne wabacakala mbajoyininga nzanya nange nzanye waabwe nyingira emitwalo 5 7 8 nga biri serious nnyo nawe tonnaba featuringako yadde ku page bo tebali najja ku featuringa awo video yo Sibi ndowooza okutandika okujja kuyange nali mu mitwalo banga 10 nazanya ne video nga 2 oba emu size zira nti oyina ozanya nawo buli ssaawa ntono nenzanye wange wenzanye waabwe so kitegeeza nti awo nga nawe osobola okukola video eyo ng'ovudde ku following nga osobola okuba emitwalo ng'ebiri kweta nga zikuba nekuba 8 nekuba 10 nekuba 15 15 nga nze
Okay, kitegeeza nti ogenda otandika okuzannya nabo nga nabo bakkiriza nti ono muzanyi. Nga nayo zanya kati Jose alina task gye yatuwa ffenna nze pastor jagano zanya ku page zaffe nga tukyali otegedde naga kati solwano weze emitwalo ameka 2 njoke nzanye naawe so nakitegera luvannyuma nnyo nti yayalwana nti weefubeko ng'omuntu otegedde okikolerere so that agenda okujja ku page nga tebajja gamba nti Jose yamuwa amaanyi so kyali kyakabi nnyo. So omuntu kamuzannya ebintu bikula bikulira ddala kati pastor yina musangayo naye nga tannaba kubeera active nnyo tutandika ozanyaawo pastor mama nakanjako Patricia tujoininga on the way kifukira ddala muliro. Okay. Neba tata chimbo bo bazateleti muko nga already kati already je tuli kati ebisebe bisinga tusoose sinkana olw'okwagala ekyo kye tukola naye nekitandika okufuuka omulimu. Do you sit down ne mugamba naawe ekintu kyekakikuze let's discuss business where WhatsApp group yebagatta so kati tukesera kati nga tukola nkola noli tukesera kati abantu ne batuwa erinnya lya tuli bulala tinefuka kati nga group nti erimu noli so mu kusooka yali passion nga tetukolera sente sijja kulima nti nalowoozaako n'ekyokufuna akalango ze nakolanga abantu bandabe just bakulabe oyagala views abantu bakulabe so ekyatuuka ogenda olabe wa challenge azze akwaddeyo 5 akwaddeyo 10 kakati nno wano waliwo ssente wanasobola okufunawo ssente ogenda olaba wakalanga azze nina akalango ke nasooka okufuna babayita basesa juice bali awo Makerere bampa emitwalo gyali 15 obulango bwali 6 tomanyi kye bankola kati okitabangako oli okukwala emitwalo 15 n'agikuwa 15 gimanya tete bazimba zonna basobola kumpaako hafu nengo ze nagenderamu okufuna ebisooka nazeewola bwewozi zaali za muganda wange nazeewola bwewozi ngende nfuna akalango nasooka bampayo gyali emitwalo bali bampa 5 konze mwongereeko 2 kati bwe bampa ezo nengamba kati kansooke nfune akwata omulungi kuba luli eringa nankwata essimu yange nenkusanga negamba nkwataayo ka video ze nenkaeditinga kati ngamba kati kebampadde akalango so abyekwata bwenti kati kapite Fadix kukomenda no ngina kuwako ne Fadix ko ngina kuwako Fadix kumusanvu kubasoso okumpa kumusanvu kubasoso okumpa nzia soko sasula Fadix sente nyingi mu bantu bonna byali akwata kyavara nso badduka yagala gena mukola video namwe emitwalo gyali 5 nga eri bali bamusasula 3 ena nzia soko muwa sente nyingi bali bamuwe 3 Miki nga muwe 3 ne Jose 3 nezaali sente sebo nyingi kwata obukwasi video alna ntwale 3 2 mu 3 tuyingiddan ena 2 mu kaluyo butandika batandika bakwata 2 mu 2 yawo nga gugwako we watu sebo ngotandika butandisa nigo ogenda okujja juke ekintu singa nti kiri mu sente singa nti sente zijja bagala muntu omukwate sente mekanga tibamusasula kitofu so nga naye tweyamba bweyambi just nga naye akikola kwagala nti yali ayiga kukwata so kati nga naffe nzia soko mu emitwalo 5 nenkola obulango client ya reception ya client yali yanyumirwa yanyumirwa obulango obumanyi nebutambula kati kunze zaali sente nyingi nnyo konze kati olaba ntanze okufuna obulango bwenti kati kiwedde so okozesesa juice abo client batandise okujja bebajja tewali balala baddako sasa yakula wate naggalawo yagulawo namala naggalawo emirimu twali mulala yajja esibifaako zesigala nga nkola byange sina pressure ya sente kasamba nga nsobola nga kati by then ali ntunatunda engoye ngena nensubula engoye mu kibuga ogulayo amasaati go nojja nogayisa mu mikwano gyo kati nga sina nnyo pressure eyo bamukone kasente meramu nemutwala 2 nga si bizibu nnyo kiri awo gazimbezaawo so now mbeera kwogera about kati kitegeeza wonna ne mutuli bulala mukyaliwo nga bamikwano nga baluganda temuyinaawo ndagaano oli gyasobola kwogera gamba nti yebagatta tukola nga bamikwano mwamaane mukifuna era baba mukyali ate mane tukifuna tufuuka bawamu tutuuka okugenda awo mu concert kati nga tufuukidde ddala kati bawamu kati nga tunagenda mu concert
ai Tata Chimbo amazo begatta Tata Chimbo yatwegattako nga tugenda mu concert mugenda mu concert twali tunaatira okugenda mu in fact twalina plan za concert Tata Chimbo anajja tugenda okusasula ekifola bonita biki bina Tata Chimbo awaali tuzannya naye yeah. So kati idea ani azimba gokwera ba mama nakanjako because bitya era concept ogiviramu nnyo concept ya kubera ba mama nakanjako yali Jose nali nzanye ebyange nangamba naye olaba otya wozannyamu ne mama nakanjako ng'oli bbaawe nembigaana nabigaana nemuganzi sijja bikola ebyo nina ebyange byonkola bidala sagala kubeera specific nti nkola kino zinyambe nga nkola buli kimu mukoye nedda kijja kukola ne ŋŋaana nanyiigirako kati mukunyiigirako nze wawaye nfa kikambiza nnyo kankola ebintu by'omusajja ne video ezasooka ndowooza yaziyiye 2-3 zenasooka zenya ne mama nakanjako yago tofaayo tugende seyo character ya Zimba Tata Patricia ne mama Patricia character mujizimba ne Patricia maze kujja Patricia yamala kujja okay then muzimba character mama nakanjako then ate sale etya ogende watata Chimbo ate ndaba atawe eringange iwe kati ne Tata Chimbo mwe bafuluma kati ne bava ku mama nakanjako naye ne kuva kati ne genda nyeri kati mama nakanjako we yabulira mukko afuka bize ngata kyazanya nnyo naffe so kati awo nga Patricia wali awo wendi bashegamba nzanya nga taatawe oli mama we kati Tata Chimbo ayingiddewo Jose da character ya Jizimba yokubanga nkwata Patricia mutwale wa Tata Chimbo era naye ya Jizimba bagatta Tata Chimbo ajukira ajja ina mutabani we kati amugattako Patricia yeah kati awo isheze zidako sikiriza dakara Tata Chimbo ati yaziya kubera Jose asigala yayiya bayiyanga bonna kade kiri kufe kiri bwe kiti tiso okuba ne idea nenjikuwa ogikole nawe onobera na idea nogipa nenjikola ki sigeza buli muntu aso okuyiza munne simsolo funa idea naye nga titetula mu hamuze nga nkira ate gwe sai moja gikola nnyo solo okukolera obulungi so bwe kitwe kidi so ezasoka zonna Jose ne CB bebaziya then Tata Chimbo naye nabanga akola ki ne tukitambuliza mpola mpola buli omu ng'ayiiya kye kiriwo. Okay. Yeah. Lovely. Okyali kusema official tukwebaza okubira nga totwegaseeko yonna gy'osinzira okubanga atotulaba ensonga lwaki njagadde tunyumyemuko ne musiraamu. Drama gye yatandikira ng'olina kufuna abaamusookamu abamuluddemu waliwo nga kati saawa zino kangambe mu YouTube nti okutandika YouTube channel tugambe oyagala kubeera hosting olina kusooka kujja wenyigirizeko kunze okubaako kyokola ki kyokola. We look at tuli bulala family nga bonna bapya just magezi balina naye bonna bapya kuba kyendowooza ne wenfuna Jose wano nga nyumya naye tasobola kungamba nti nenzannyako mu The Ebonies. Teyazannyako na Ebonies. Tayinza kungamba nti awo nembera ku Bat Valley, so it was a new idea. Just so n'abantu okuŋŋaana wamu tekyali kiplanning nti tufune ono n'ono, so just talent yatugatta buli omu nti asobola okukola kino twegatte. Challenge gye buli omu talent kye njagala okumanya kati mumaze okukuŋŋaana mukoze mutya? Tukuŋŋaanye. Mukuŋŋaanye. Naye mwenna muli baana bato? Tuli bato. Oyogera 2021 otandika? Natandika ate 2023. Otubadogera ku 2023. Yeah. Nga okyayogera ku kusoma. Oba okyali mwana muto. Ne Jose mwana muto. Naye muto kuba Jose ndoza atandika 2023. Average age ya mwendowooza eyinza okubeera mu myaka 27. N'obutatuukayo. Essere esinga ssente sijja ziremerako nnyo. But mufunye erinnya. Egos essere esinga zibeera waggulu. Egos wemufuna erinnya. Waliwo awo ba girls. Abaana baagala nnyo okwassociatinga nnyo n'abantu abalina erinnya. Tekibadde kizibu wammwe. Naddala girls n'erinnya. Era ng'omuntu yenna afunye ku linnya bibeerawo nti n'abakwekwanira babeerawo. Bakwanyeeko. Ayi olina just ate musa mweno banga bakazi bakulu bakwana. Abakazi abakulu bakwana. Nze kyasobola kuba kino n'abato oba kiwala ata. Nga bakulu bokka ne ngamba bannaye kati amaaso gatubeerako gabeera mangi, so tufuna bajja bona from every side, abakulu abatototo n'abato
naye kati gwe ng'omuntu omanya ki ky'oyagala manya nti wenkola kino nja kwokya wenkola kiri nja kwokya so neweekipinga nga ate naffe kennyini tuddawo twekuba mu tooki osobola okuba ng'ogendako yo nagamba ekyokola nno tekijja kya kisiru tokikola so kyekitukipinze nga tuli bawamu nti omuntu akugamba straight abeera open nagamba kyokola kya kisiru abaana bato baveeko okitegeera tokola kino tokola kiriya nga waliwo obustudenti obuyingiddewo obusobola n'abaana kujja kumulamwa naye era olina segala nga oli focused so kitegeeza nti no some of the problems tuyinza okugamba nti tubulala yinza obba eyina ebizibu nga gurupu yonna temufunamu bizibu by'abakazi nga mmwe omanyi abawala babiri nebakola project nagamba nti nze njagala nve ewa musiraamu ngendewo oli tubifunanga ebyo because n'abaana betukola nabo twabeesonyiwa tetubagambako kintu kyonna tosaana nti gatta mulimu na muntu gwokola naye biba bijja kukusumba era kuba ebintu ebyakatembatembe ebyo otandika time kati ngeri yozannyamu kati tulabe wakwanya kimama nakanja katusa agenda kwemoola n'oli kijja kukunyiiza lwakuba bambi abantu abamu kyabalema okutegeera abantu abamu kyabalema okugatta otegeera ti omuntu gwokola naye tolina it kills the creativity, it kills the way you're free, even the confidence kitandika okuwa limiti w'okoma okusaaga so n'omugamba ekintu nakutoŋŋamba nakulabisa mu bantu otogamba kati laba nga bino ebintu byamwe ebyokusaaga omanyi omuntu gw'otayagala naye ng'okola n'ebukozi osobola osaaga ng'osaagira mu kituufu n'akya-understandinga gw'oyagala atandika okulaba kati otandise omumanyiira omugamba ekintu wano omuboggolera nga waliwo abalala luli yali akuwuliriza nga takyasobola kuwuliriza so now kakati emabegakawo n'ebintu bye nali ndaba lwakuba it was more of voice notes nga biri ku TikTok kati basically what I need to know is did you have problems as tuli bulala nawulirako incidents ya show ya Labonite eyo actually show ya Labonite kyanumako I was one of the people abalina idea ya show ya I remember one time twalina meeting a CB ne Jozo yo ku Papa Sport nga ndi ne Kaleera I think in 20 so Kaleera era yakirimu okusinga bambi 2023 kati naina activation yawo omukulu n'agamba saa 5 naziwera n'atatuuka ate nga nze nina obuzibu bw'okulinda ngamba Kaleera olaba simuzo kino okiraba kwi noyitamu mpitamu kale mba nakavawo ne bajja nendeta ne balanga show so I had the idea of that show ne bangamba nti mufunamu obuzibu ku sheyo ne bangamba ati simanya yeruwero what exactly happened ebyali ku social media kye kireete ebyali ku social media so nga mu family oyina family waka oyina omukazi n'omukyala so mutera ofunamu ku butakkaanya nero tuyinza batwayombi nero muyinza okuba mwayombi so every family has that thing musobola okufunamu obutakkaanya but in the long run mutuula wansi ne mukola ki so byaliwo byonna ebya ssente ebyaki byonna ne twamala ne tulansa tubisolovinga so kati nga wekugamba nti tuli bato like twali bato batuyingira mu kino ekintu byasho tetubimanyi fe tufa ekintu kimu kupresentinga kiki tusobola kukola ku stage because abantu abamu tebakikiriza nti tusobola okukwata byetukola tubiteeka ku stage takamba abo tebali fane ife tuziri fane era nga abamu bagamba nti naye ebintu bya stage birala musino si TikTok no effect zezisesa si bantu so muntu yazanya comment wali ojuliddeko eyo abantu babyogera waliwo nakavubuke bakaita Jaden abyogera kakamu tetuli fane ziri fane bono okohogera bwogezi because tachimanyi tachitadda akawo natula wansi na creatinga comic skit njakakoyayo skit akazanyanga omuzimu kana abisobola naye olede kukolera kafaanana ng'omuzimu but it's okay tukasiiga busiizi nnoni so twaite tutunulira nnyo kintu kya ssente batunulira nnyo kiki tusobola okukola na nga tubala nti wetukikola kigenda twongerako nnyo nti omuntu agenda tujja kweri level watulabira nti abo just ba tiktoker amanya nti bano ba actor ba content creators so ekya ssente tekyali nnyo kikulu sera newezajja nezibulankana sijja kugamba nti ono yazibba oba oli nenga zo zabbibwa sente zabula but sijja kulima nti zimanya amakubo gaazo kyesimanyi sikyogera zabula kyesimanyi sikyogera yotamanyi nenga zo sente zabulamu because bate tubimanyi
we mwali Luwero naye nga yo transport mwamufuna. No twafunanga sente era ne ku Bonita. Utwamala performinga, we got paid. Twali splitting money, buli omu n'afuna ezize. Era ne tufuna share gy'ofunye n'engitegeera n'egyafunye n'engitegeera no. Kala emboozi ya sente okubula yava Luwero. Luwero awo just twafunamu obutakkaanya awo. Ne bangamba n'okwekuba. N'abantu abamu baali balowooza ssente naye just twafunamu obutakkaanya. Naye twamanya tubisolovinga. Era nga family weebeera ne mukazi we waka ne mwetwalaganya kuba it's a group of people. Babeera abantu abangi babeerawo okuyomba babeerawo okulwana okitegeera naye tumanya tiimu yonna ekyaliwo waliwo abamuguka ne bagenda ffenna weetuli okujjako ndowooza afande ya resigninga n'agamba agenze ebikoowa simanyi oba yabikoowa kijasi yayagala kucontinuinga ng'ali solo maybe though everyone in Tudwala is solo buli muntu ali yekka because everyone has mwinayo olunaku lwe musisinkana as a family tusisinkana buli kanaku kakati kubanga bano kati ekisooka Tata Kimbo akyalimu mwati oli Tata Kimbo nga yali ngambo ennyo gyenna n'ebyali byadde ebyo dda manya ebintu ebyedda owakasa dda mwali mu group mwati wabaamu ne Kimbo waba akyalimu Patricia ali just busy Jesse ali busy saa zino ali mu America taliiwo ntaliimu mu ggwanga tagenda kudda agenda kudda kiseza kati ekyamufuulamu busy asoma yagenda kusoma okay anyway byebyo nali manyi nti kubanga wale yange yali nti baana bakoze akantu kati kiringanga omanyi challenge gyendabye mu industry ya Uganda ekisooka bannayuganda tebaagala bakula ebate babaagala nze bwe nali comedy mukozesa nnyo ng'example nze kubanga ndowooza nti lyali ssomero lyange mu nkwatagana n'abantu I learned engeri gy'osobola okukwataganamu n'abantu mu comedy naligamu a bit of administration eyo nalabako Koti Duo Gaya Bay is very funny ndowooza kati tasobola kupenetratinga mu generation eno ya social media bamuyita Arnold Bubinyo naye abamanyi comedy for a while bamumanyi is very funny kati yagala n'akola Duo n'omwana omulala nga bamuyita Albrizi nga Arnold is funny naye Arnold nga yava mu Crackers ensi neetamumanya kati ensi neemumanya mu kaseera ako ng'ali ne Albrizi naye nga Albrizi si w'amaanyi nga olaba radio ne Wizo nti ne radio yaliyo ng'ayimba ebya Sweet Lady n'ensi teyamu appreciatinga kimala ensi yamu appreciatingira mu Good Life naye abantu batandika okusonga Albrizi munafu ono yabeezaawo Duo ebigambo ne bibayingira ne broke up kati kyekyannuma nti bano abaana basakamize ku bigambo by'abantu era kyekyali ekinnumye ku kyampanya the show emala okubeera successful nabanoonya wa bwe tuyinza okutemamu bano ababiri katugambe nti nno Bruno K talina kyalina Crystal Panda ye w'amaanyi kati eyo statement obuzibu bwayo buli butya tijjukira when it comes to music Crystal Panda ayinza okuba alina big hits than Bruno K but ate Bruno K is more talented muntegedde in singing mu kuyimba kati Bruno K bw'okimuyingizaamu egeyiba nnyangu ya mutuula mugamba kankuvire ndabe woona atambula naye ng'ate era ekintu kyonna omuntu omuwaava awo kisobola osigala nga kigenda mu maaso naye ate jjukira abantu ababeerawo kati nga bwe kyaliwo because buli omu yalina yaholdinga nga 50-50 because bakitambula bonna bameka from the start nekivaamu ne share eyabadde eyaki ekitegeeza everyone naatwala equal share nti ono wakabi nono wakabi so kitwala mmwe abakwataganidde abo nomanya nti nze musiraamu nasisinkana Jose nga nawe ntuuse nenina kati wenkomye kati saawa zino aboogera kambaleke nze nga musiraamu kikyenfunamu kyekikulu kye bino olina tunulira ebisa bisinga mu bigambo omuntu byonna byayogera tusooka n'otula wansi n'omanya nti kati nze nfuniramu wa bwe mba nfunamu then let me continue bwe mba sifunamu then oba free okudropinga n'okyesonyiwa n'ogenda mu maaso ebisa bisinga muntu waba akola ekintu atunulakuko gye kiva I think Nigeria is the most celebrated country when it comes to content creation in Africa mu entertainment industry okusinziira ku ngeri gyolaba gye mukolamu ebintu byammwe numbers TikTok mu Uganda tezasula olowooza
erina future kumwe abasaze ogamba nti katuve mu kwogera kw'aba Jaden, let's do content. Mulina future, of course Katonda bayambe muguzeemu ku mamotoka mupangisizaako ku apartment. Obulamu butereddemu ko naye omuntu asobola okugiramu ddala ssente ezeegasana obulamu ne butereera. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Tukwanirizaako Yusuga Company Uganda Limited nga tukozesa ebyuma, tukola enjiji eza buli kika, amadirisa mu fashion ez'enjawulo, tuzimba, twokya gate, balcony grill ne fashion endala zonna. Yusuga Company tusangibwa Mengo, Mutebi Road, ova ku Lubiri ng'okkirira Katwe. Mwabali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna website yaffe eri www.yusugaengineering.company oba tukubireko 0757 29 26 64 oba 0786 23 93 36. TikTok so gira mudala sente. Ngoga nti mukusooka byali byakukolamu naye kati bweyatuuka yafuuka business whereby oba ina engagement nga nnungi oli consistent ofuna emirimu ozofuna ayagala omulangira. Ngoga nti oli ofuuka influencer wakabi nti Movit kati nze nkola ne Movit. Okay. Nti Movit so okufuna kuteeka ku mwezi kusasula. Okay. Tusaninga zi contract nti ya myezi 2 webato nemukola nokola endala boti nti osofuna abantu abenjawulo abagala obbalangira business because mukusooka abantu bali tebalaba TikTok nga platform nti yakabi y'amaanyi nti meaning sense, but right now buli muntu yenna agalo aina business agala ito mangu adi branding mangu TikTok ndoza gyosoko okulowoozaako. Okay. So ekiri nti kati bobango nga kyokola nga kyakabi tumatikalo genda funa abantu bokola nabo sponsoring ebintu byokola kitegeeza nti in the long run tujja gifunamu ate nnyo. Emabega kawo waliwo abali olw'emu wakati yandijjukira problem ya TikTok nti of course bakola skits naye ate bwosa waliwo n'abakola live wona aba recordings bu videos at times temufunamu buzibu nga mugenze mba client save olinga kati gwe musiramu TikTok akola skit bakola bidde mu kifaananyi kya Jaden akola video ng'ayogera bwogezi nti kati byanjawulo bino ebintu naye kennyini otula wansi osobola biraba era byo osobola byawula kunze agoberera ku muntu yenna agoberera waliwo atagoberera nga watuuka nze olowooza nti mukola ekintu kyekimu but otula wansi nomanya nti kati kino kiri scripted kyanjawulo n'ekyokujja nateekawo kamera n'ayogera okitegedde nti kyanjawulo nti kino ntateteetaaga teekamu bingi yeetaaga ekintu kimukwata simu kwogera kuteekayo but nze kirimu okuwandiika concept boba bemukolera betugamba ba end users abalina ovamu sente baki understanding bakimanyi ne babaawula olina atatya kukwata akinga brand yo kugwe ng'alowooza nti naawe okolanga oli abeera ku TikTok n'avuma naawe mula byanjawulo. Okay. Ate kati Katonda we yatuyambira nti kati abantu batumanyi so kati omuntu amanya kyoso kyokola namanya nti kati goso kuyisawo akalango kange ebyaddala tunajja kwogera bogeza akaleke but gogenda cut account because ate fete tuli ku TikTok kokka tuli ku all social handles buli omuntu inayo ate nga pages zona zitambula so kati oli wabazze tomulangira abantu wa muntu TikTok yokka
ojja muteeka ku Facebook, omuteeke ku Instagram, omuteeke ku Twitter, ku YouTube, okitegeera nti wonna weetuli. Ekirungi kiriwo. Kale, kusema official wewe kubanga toli naffe. Kakati funa Solange Women Syrup. Solange Women Syrup. Aliwa Solange wange. Okay, funa Solange Women Syrup. Ate osobola okubeera nga ate gwomukyala alina obuzibu bwa pain. Oba oli mu nsonga Solange najja kubanga ate akuyambako. Ogenda kunywa obusanika bugenda kubeera buna. Ogenda bunywa emirundi 3, togenda kuddamu kufuna buzibu bwonna gwomukyala ali mu nsonga naye nga ofuna pain kye tuyita cramps mufune. Then on bamitana na herbal mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyekyo binyogwa bisanyalaza amannyogo najja kubanga ate akuyambako. Genda mu drug shops mu supermarkets ezenjawulo ojja kubanga ate omusangayo era mu drug shops mu supermarkets ojja kusangayo Solange Women Syrup. Abadde bweru bw'eggwanga genda mu outlets ez'Abannayuganda ezita products okuva mu Uganda ojja kusangayo Solange, ojja kusangayo Nana herbal mouthwash. Oba tuma omuntu ali e Kampala omugamba abeere nga amukunoonyeza Solange oba Nana herbal mouthwash era nawe ojja kubanga ate osobola okubanga ate omufuna. Kale gendayo osobola okubeera nga ate oba wagira mu ngeri efaaganako bw'ekyo. Bannaffe aba Yo Sugar Engineering Company bakutegeeza gwe omuntu ali eyo ng'oli mu kuzimba, oyagala kuzimba nnyumba n'oyagala nzigi za byuma, oyagala madinisa ga byuma, oyinza okuyagala kuzimba nnyumba naye ng'oyagala kukozesa byuma, oyinza okuyagala kusereka naye ng'oyagala kuseresa byuma. Yo Sugar Engineering Company bakutegeeza nti nno beekwate bajja kubanga ate bakuyambako okusobola okubeera nga ate okola omulimu omulungi. Kale basangibwawo Katwe ng'oyambuka bwoti ku Lubiri e Mengo, abamu bayitawo mu Kisenyi oba bakwe ku namba yaabwe y'essimu okusobola okubanga ate ebisingawo bimanya. Bagamba nawe bw'olina omwana nga weetaaga okubanga omusomesa ebintu ebyo basobola okubanga ate bamukusomeseza ebintu bya welding abeera nga ate asobola okubanga abijjayo. Tusaamu njagala tumalirize watandise ate okuyimba. Natandise okuyimba. Kiki obugenzi okubanga bakulyako essappe oba ba TikTok batandise okuyimba nalaba Winnie Wamami yatandise okuyimba. Actually nalina show gye nali n'omuhostingako ne bateekako Winnie Wamami TikTok n'ampereza message n'engamba Semo badde nsaba okajje kaako. No, kiri west. Yangamba kajje kaako. Nze nganze omuntu like ekiroto kyange mu kusookera ddala tekyali mu comedy. Serabangako nga ndi comedian. Kuvira ddala nga ndi mutoze nga mmanyi nina kuba muyimbi. So kati ekya comedy kyajja simanyi. Naye nebaza Katonda nti at least kiina we kintadde andi nkyetaaga kati nkyagalira ddala. It is now a part of me. So ngattako nekiro eky'obuyimbi nakyo kati natandise okikolaki okigattako. So emanye n'ensi eri wide and it is enough for everyone nti buli muntu asobola okukola buli kimu ky'oyagala. Toli muntu aliko limit nti okola comedy yekka. Kolako kino tokisobola. Tekiri ekyo. You have to do everything. Okitegedde. So I'm to do everything nebye mutasuubira. Okyakola ebintu bingi nnyo because nze nakatandika and I feel like nekuba kuzannya sinnatandika kuzannya. Tozannyangako. Sinnatandika kuzannya kuba nkyayina okuzannyira ddala. Abantu bazannya emyaka 15 2. Okitegeera bakatandika okufunamu kati nze yakazannya emyaka 2. Oba nfuna. Kikoze matandise 2023. Ate 2025 ayi ndi mu kyejo nnyo. Nkyayina bingi ebijja. Kitegeeza kati n'okuyimba. Ngenda kuyimba mufe. Nenga bingi nnyo byakabingi abireeta nafumiza akayimba bakayita ekimwa. Ekimwa. Lugenda lute pozi? Jebale jotusaka ekimwa. Jebale jotusaka ekimwa. Gundi jebale jotusaka ekimwa kyo. Kusaba nzija mu kimwa. So olima baluyita kimwa. Oluyita ekimwa. Luli ku YouTube channel yo? Nalutadde ku YouTube channel yange. Buli wamu osodufuna. Namaze odistributinga. Naluyimbidde buli muntu. Manyi Simon? Jobere bakogerako bali bakogeddekoko ng'ebintu si bituufu. Ngeri gyenkola ogw'okwogera. Okuleka alijja okwogera n'ajja ku ensula. Okwogera ku nze. Sibanga akataka gato katuuse ggwe. Nze enkola gwa kwogera. Kigeza akagato kakutuddemu. Era okwogera sinnakufunamu buzibu ndyanywa. Kyovula ali eyo nange onjogerako. Pozi ngompereza linki. Mu gundi yange era waliwo emabega kawo abanjogerako. Nibalaba nga byanjogeddeko sibirabye. Nebimpeereza.
so nafulumiza akayimba mukama tuyambye tekatambudde bubi kakaweza wiki eyokubiri kagenda mu mitwalo ene egya challenge. No performing abatandise okunsasula nga sigenda kukola comedy naye nga ngenda kuperforminga luyimba lwo webale gyotuusaako ekimwa era abantu gyempitayo nambaleka basaba mazzi. Ate ekyenjawulo kiri kunze nti okuyimba bayimbi ki bootunuulira boogamba nti emboozi y'endongo ya Gundi Jaden agirina tulina ekitundu bwe tugenda okujja either kyekinaba kisooseeyo ba enaasookayo okumanya emboozi ya musiraamu n'endongo. Musiraamu wano siibulamu eno episode ebadde nnyo educative ate abantu tujja bagatta nera akantu kavuga ejja bagamba ku ndongo. Endongo eyo sigitandise kati nagitandika n'akazaalibwa nanti kiriwo impuliriza sayo ebiyimbi bayogedde nnyo mpuliriza nze we nakabanga mama wange bamugana n'okunsirisa nanti nakabanga nnyimba nakabanga bulungi ngera abantu bakuŋŋaana ku kyalo ne bampuliriza nga nkaaba bwe nti nabano omwana bannaye kati nakyo ekitone njagala nkibalage sayima tolinga kati anyiiza obunyiizi kati Jaden is just a comedian. He's just a comedian. Kale basibone banyabo mubeere bulungi mweraba. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.